Previously. Imagine telling your parent, nina gwenzo kuumuzaako ali mu kisenge. Mugole, Mr. Mugole. By the way, ye muntu omundoza okuwasa. Nga simanyi Andre ebintu oba birimu. Mitiyana mukomyewo piki. Mitiyana mukomyewo ebirawe bye twabawa. Abasumba twagula obutebe. Mukomyewo. Nina nabandyako ebintu byange nimba supplyinga chala musumba ne bitasasula baneganda mulekerawo obubbi n'obutaba n'amazima kyoba tetubawula ekimbeewo kyange mama ekimbeewo sali mwenye ate ekimbeewo senga tafera minisita nti ava mu kikomera mu kizimbe ekyakabi tebamugwamu senga tayawukana na minisita government tekyuka ne relationship tekyuka government yavaako ani yali amanyi nti kisa kya Mukama mwana wa president Muganda wa General Muhoozi Kainerugaba mutowe erya ddala muzeyi nkiddamu bannange basabye ebintu bwe byagala nenze nkusaba mbererani tata wange kiyamba gwe okubangula MAKULA'S show okusinzira ku luzi sikoze mundekenze nange ekinyamba yeah MAKULA'S show Joseph Ngoma Joseph Ngoma. Naye Joseph Ngoma mwesiweko nyo. How about Waikibenda? Mr. Arsenal. Mr. Arsenal. Mr. Arsenal. Music janiye. Echimbo chansesa kutulimba kumfera. Kumfera nzena nungamba. Nazeyo nempuliza akayimba. Gweni mironze fama. Gweni mironze fama 1 2 nenkuka aha mbolimba tutwale Minister Agriculture mpozi yani ne wali otegeeza ki nali ntegeeza kulima anze eno government ino njiridewo mubiri eno government njiridewo mubiri banga ddene nnyo nga 10% yakajjendo boze wali promoting farming Ninga lwaki Ministry of Agriculture. Ngolwaki tova ino gamu mwana onukwata milioni 5. University yali etugamba okulima wonaawo. 1 tuno okabala. Okabala takumanyi mama. Nkumanyi. Aha. So kati wali ogamba bannayuganda. Bannayuganda bateekemu nnyo amaanyi mu byokola ki? Mu byokulima. Naye obudde bwe nakiwa ne oluyimba gye baaluzza kikyannuma paka na. Baani abaaluzaayo? Abawagizi. Paka nakati omutima gukyannuma mukyala Musumba nti nenvaayo nentekamu obudde bwange nennyimba okupromotinga eggwanga lyange ebyobulimi gwe n'okwata olimba notandika oddukuba mu bbaala nkulaba lwali luyina kubirawa mu Ministry of Agriculture eri mu bafaama naye kyannuma ani nnimiro? ennimiro y'ennimiro Uganda y'ennimiro mwe tulina olima ettaka then farmer ifa bakwata enkuumi kati nze nenkikatiza nti 1 2 soko kayimbe mu malo okulaba minister we yandigidde gwennimiro yenze farmer gwennimiro I say 1 2 nekabala ettaka ejimu onfuna kati nenge ogyeko akayimba k'ennimiro gwe farmer aka Ministry of Agriculture omusajja Waikibena ne weekaliza mwana w'omuwalabu nti oyagala muwasa abasajja be Uganda nga temuli bangu abasajja be Uganda nga temuli bangu ku relationships abasajja be Nigeria si bangu ku ssente nina wano mukwano gwange yaleka abaddugavu bonna n'agenda e Budaaki Waikibenda n'atulekawo ffenna wano asirimu kubanga musinga obukulu n'abalekawo mwenna wano abawala abato sajja n'agenda e Liberia okusoma amaze okusoma ayagala kuleeta mukazi mu Liberia wano nga tuli mwangu nalina omuwalabu wange omusanga Algeria ensi ejjudde obuki obusosoze obutonotono netufuka ba mikwano nga muyamba nnyo mu byekusoma eri ensi munnaye abaddugavu tumala kuggwayo omulala okuddawo wansi awo results twali bakambwe nnyo
kyokka nga ate tusomera mu Lufalansa bo balukuliramu ffe tulize ku last minute emyaka egy'esatu naye nga omuddugavu w'e Tanzania ow'e Uganda ow'e Mali wa tumala kuggwayo n'olyokolaba mu performance. So I was one of the best students. I got a first class in this degree. So tandika tuli ba mikwano, just I'm discussing for her bwe bityo. Muganda wange gye twezuulira naffe tetwamanyaayo tugenda olaba buli Mwalabu yali yeebikirira bakaita kakaayi hijab ng'omulabako maaso gokka face gwe n'olaba kaseera mugamba mpaliriza akafaananyi nga tuli mu hijab nagamba astagfirullah mwana omulokole oyagala munajjeko hijab ndabeko ku buviiri bwe naye ssebo so twatandika mu mukwano friendship naye twabeeranga nnyo ffenna kati olw'okuba oludde ebbanga ng'olaba abantu nga tebakwagala bw'osangayo omweru oba muzungu ng'akwagadde kikwewuunyisa nnyo so we connected so much ne tufuuka best friends. Naye ennaku ezo zonna njjukira mpulaningira okuyimba ngamba wemmalira so buli wenzirayo lwegulo ngenda nenkola ki owandiika so buli lunaku lwoddayo lw'osiibye n'omwana omulungi oyo ng'owandiikayo akagambo kamu okitegeera ogenda olaba enkeera ate maama kati yaweereza ebyokulya mu muwala ne ngamba nno wano waliwo future. Maama wani akuweereza? Maama w'omuwala. Aweereza ani? Aweereza ka package kanga ka breakfast omwana ka lunch nga sikyalya mmere ya gundi ya university naawe obadde ki. Maama ngalaba future. Simanyi nendoza yamugamba nakola omukwano omulungi. Oba gwali academic nga gwoyagala obbisusa. Nedda kati emmere wetandikira okujja nze mba ntegedde nti kati mwategedde ekituufu. Kati nganze sikyalya mmere era mu abaana mwe nasoba namwe nga mubonaabona zinako mubonaabona emyaka 2 gibulayo nga ndya bulungi nga kubeerako enkoko kubeerako enkoko ya layisi nnyo mu ensi so bagirya nnyo kubeerako enkoko kubeerako shawarma ogimanyi ndowooza. Yes. Shawarma nasooka gitegeerera eyo. Nalyanga bulungi nnyo omwana ntwagalana nnyo mala okusoma bwenti akuweereza kafaananyi nga talina hijabu. Ayatuuka n'akutuka nze ompitako eki. Soko bugambo ki obwamukkirizisa? Nze ndi musajja mukkakkamu nkwata mpola naye omaliriza otegedde nti oli watuufu. So etime gye nkuwa toyinza maliriza nga togonze. So tumaliriza akimpaddeko ekifaananyi ne ngamba bano omwana mulungi hijabu ebadde enviiri nga zikomawo. Zikumino wansi obamanyi baba n'enviiri naye nga mulungi ate nga ne kuno tayambadde biri ebiteeteeyi byabwe ebinene ng'ali mu ka home dress ne ngamba assalamu alaikum wabarakatu bismillah n'ebirala byonna. So kigambo kiwali omanyi mu Luwalabu wakyogera waawo. So bwe mmala okusoma tubulayo emyezi 3 tulinda results paperwork oyo asooka. I asked to meet the father. Nali serious. Mama mulokole. Meeting a Musiramu. Ate Muwarabu si Musiramu wa Uganda eno ogambako wedu. So nangamba nyabategeerako nti mweyagala era mwagala kwewasa. Si wabitoli mulenzi mubi muwala wange akwagala nnyo naye njagala osooka omanye oyo mwala yekka gwe nnina. Ngamba yesebo. Ekyokubiri oli willing okufuuka Omusiraamu. Ekyokusatu omwana wange tava mulina eggwanga gwajja. Nemugamba muzeeyi ekituufu kiri nti omwana olayika ogenda kumusigaza kuba ebintu ebiringa bizibu awo sisobola kufuuka musiraamu kyekisooka. Watya kukomola? Just byenzikiririzaamu mbikiririzaamu ddala. Obulokozi mbikiririzaamu ddala. Then n'ekyokubiri sobola beeramu eri onkubisa eggwanga nenga mutume sobola sigala obulamu bwo bwonna okitegeera lwa mwana wa buwala. So awo omutima egumenyekera si n'omwana teyammenya mutima just twayawukana lwakubanga life conditions ensi eno abantu zebateekawo nti ono tawasa ono tosala kuva eno kudda eno abitegeera naye nga mazima ddala byali byetaagisa. Ino ensi yandibadde nnungi nnyo singa onansonyiwa singa amadiini tegajja. Yes, gegasinza oleeta okwawukana mu bantu nze ndaba yange y'ebintu kubanga lwoli agaana okukolagana n'omuntu because si wa ddiini ye okitegeera naye ng'omuntu oyo yandibadde mulungi gy'ali nno okitegeera. So it is just limitations era ndowooza olaba kyengedde kugamba
obwongo kubuggalanzibwa ennwanisa mu nsi muno. Abantu benkola nabo abasatu basiraamu. My immediate team. N'omukyalo oyo manager musiraamu. One of my best friends musiraamu bamuyita Zaamu. So for me, I do not stereotype people nembateekako akantu ako nti nga tetunakolagana oli wa ddiini ki oba oli wa ggwanga ki, oli muntu kika ki ekisinga obukulu. What do you believe in? Weeyisa otya, abantu bayisa otya, okitegeera bye bikulu. So omutima gukutukanaka binasooka okabira omukazi nze. Kibebi wakubirako mami. Nze sitijja na mama wange oli akundabika okubesi kati omukazi oli ku university okubira mami nedda setuli ba badman nawe tetukubira mama. Anyways, Waikibenda ate webale kuyingira byabufuzi lwako ebyobufuzi bino ebigamba I support naye teweesimbyewo. Teweesimbyewo nkulaba ku social media everything is going on well. Naye nga njagala okuba nga mbebaza season 3 ebadde n'abantu nga buli omu alina story ye eri unique, eri amazing. Naye bw'oba olina story and you want to share with us, why not? Yeah? Genda ku social media handles zaffe, your comment, awo oteekawo your story. Maybe one day, one time. Tomanya, producer ayinza okugamba, nina omuntu gwe twetaaga okukyaza. Yataddeyo comment, wait. But thank you so much. What's your view? Joseph Ngoma, y'omu ku bayimbi ba gospel, abakyasinga okuba nga si bayimbi bakadde. Waliwo kintu kye bayita classic. Ako. Oluyimba lwolwo yayimba edda. Olwaliro bwe ludda mu church oba ku stage oba waliwo oluyimba abasinga ng'ogyeko gwe byonna mu byonna. Akamberenga naye. Luyimba kyawe olulala. He's a storyteller. He's a storyteller. Kati nakula ne mama nebya taata sibimanyi nnyonnyo yagwa munnange byokuyimba byagaana. Kati nze nakula ne mama ne taata ebya jjajja sibimanyi nnyonnyo. Olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu bannyabo ne bassebo. Mulimu abamu we bakaabira nga tabamu basanyuka. Mulimu bingi ebinyigiriza abaavu nga n'abagagga bibakosa. Mulimu ebiseera lw'onoonya okuwummula naye ne kubula. Nze bino bye bimu ku bibadde mu lugendo lwange olutuuse wano. Madamu Makula nakula na maama ebya taata sibimanyi nnyonnyo. Twabeeranga awo ne maama ng'ennaku ezuuza. Maama oyo yali mukozi ayagala abaana afiirawo ku lw'abaana. Ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma. Abaluga nga baluga endwadde zaaluma bali obulungi baseka. Kaniza okubeera wano okujja mu pulogulamu ennungi ng'eti abadde Yesu yayambye era ye munnange yeggwe munnange gwani munneeyo Yesu ye munnange. nafuna munnange. Albamu yange ejja kolabo. Nsobola okukola eddoboozi. Osobolera ddala okusooka naye nga nze simanyi ddoboozi ly'ennyimba. Nnyimba liriwo neighbor. Joseph Ngoma ekimu kye yansesaako mbw alina ensonyi tasobola nakukwana kyokka kati alina omukazi naye ng'ekyo kigyeko. Joseph Ngoma kambanyumizeyo ka story mu Bible. Waliwo omukyala bw'oba tokamanyi ng'oli mulokole n'abatali balokole abakayigira kyaki waliwo obustory bwe bamanyi. Sijja namuwa buli ayani kambanyumize ka story. Omusajja ono akeera ne mukyala we. Ne bagenda okusaka emmere. Batuuka ewa kabaka omu. Kyokka nno kyaliwo ne ku mwana. Batuuka ewa kabaka omu. Kabaka ne yeegomba mukyala we. Era omwami yagamba mukyala we tutuukayo, Sara bwe tutuukayo. Ate kati mbitegedde. Bwe bakubuuza obagamba oli mwannyinaze. Bw'atuuka ewa kabaka. Bamubuuza ono omuwala gozze naye n'agamba ono sister wange. Kabaka n'agamba nfunye ekiwala. Naye bannange mukimanyi omwana muwala Sara teyagaana kabaka. Abakazi muli bazibu. Sara yali akkiriza agende yebake ne kabaka. Munnange gamba otyo. Sara nga agenda. Kabaka aba ali eyo nga yeejaga afunye ekijijjulo.
Katonda tajjaako masanyalaze kuva Jjinja nga ddaamu esirika olubiri lwonna okuva ku kabwa akali mu lubiri, kapa eri mu lubiri, buli kisolo ekiri mu lubiri, buli kitonde ekisajja ekiri mu lubiri n'amasanyalaze gagenda. Amasanyalaze nga gagenda, omwana Dennis Sekayimba akayimba kawaya ketoba kaweddemu yes ng'agamba musajja munnange kwata wali ogayimusa Mukama amasanyalaze gakomewo. Ekyo amasanyalaze tegagenda. Kabaka ng'akomawo atabuka agamba ompooti omukazi musajja gwe oyagala kundeetera bizibu. Sala lino bwawona. Sala teyawona aleka Sala yali akkiriza. Kati Joseph Ngoma ng'akwana omuwala. Omuwala bw'atuuka n'amugamba let's do something. Ngoma ngadduka ki ekiddusa Ngoma? Ngoma alowooza masanyalaze Mukama yagagirako mu ggulu eyo nga tannajja wano ku nsi. Twali tuyingiridde emizengo egy'okkuba endongo nga n'obuwala ntandise obwekalizaamu naye ng'ate obuwala bwe tutuuka ku wano we kiggwera ekyokwatula sinakwatula wekiggwera omuwala mukubaganyiza banze salogera na bigambo bingi abawala baali banjagala ne musibuka mulungi okitegeera mbeera simaati n'amasimaati ga leero tukyagala abamusumba kati nalimu olusimaati lwa taata waffe aliso simaati toyina lugezigezi teweeronda kubawala otonotono si nnyo naye oyina gw'otakkiriza kumanyiira musajja mwangu ate ndi muzibu mwera tubamanyi abakali simaati naate ze ndi mwangu nnyo so kakati atuyingiridde emize egy'okukwana kuba oyo mukwano gwange ate yali akwana naye amaanyi wagajja mukwano gwe yakuzaamu ku maanyi era nabatunuulira nga mu mikwano gyange nenga bakikola batya kati nenga bwaye tukuze tuli mu myaka gyakwebeereramu okitegeera naye nga nze nsobola okukola byonna ne byetutuuka wali nti kati tugenda na muwala bwa gyekiggwera okitegeera mwala kkiriza awo oba otaddamu kundaba owangudde olutalo olusooka olwogamba nti onkubye onkubye naye kati nga nkuba makuba nenga kigenda kuba kitya wali nze Joseph nzijemu essaati ng'akobufaananyi obukuba muno ganedda nali manyi nti sina maanyi ga kisajja nti entegeera yange n'endowooza yange byanteekamu nnyo olwokuba nali sisinkanangako muwala oba na mukazi na mu biro bya mukwano nga nze mmanyi siina maanyi gaki nga musajja naye nga kati nina enswalira eyo ng'okukwana nali ntandise okwagala okitegeera n'okubeera n'omuntu ng'akwagala kale okwagalwa mulina omuwala akwagala ku kyalo naye nga awo nze okwagala kwe kukomaawo tetweyomaawo toyagala gezesa kasana wange oli sirias oyagala kunfunza todda mukundaba sooka mbuli akawala ke wasooka okwana bali bakayita batya akawala ke nasooka okwana akawala ke nagwako omuwala gwe nali kati bwe kibayita okugwa mu mukwano bwe nasooka okukwana omuwala gwe neekalizaamu ate yali musiraamu yali musiraamu kati nno ate olwo tumaze n'okulokoka ndokose tuli mu myaka gyaffe egisooka mu kyaki egy'okuvuya ekyo oli mulokole toli mule tonnabitegeera olokose oli munywi otandise okunywa akengo olozaakokko okitegeera ogenda mu kyaki naye akengo okola ki kati omuwala gwe nasooka okukwana omuwala ali musiraamu kati nze olusimanyina kumanya nti bw'omala okulokoka ate tolireetinga naki ebyo noyina obbita kati omuwala nga njagala embeera ze omuwala nali nkuze mulaba yayambala obukaaya bwabwe obwo nga buli lwayambala hijabu n'atambula ati nga njagala kati nga manye omuwala ye talina musajja mulala yeekuumye sigenda kutomera musajja mukazi akola ki alina musajja mulala bavubuka balala ndoza ye muwala gwezijukira kati bibayita okugwa mu mukwano nagwako mu mukwano naye gwengudde naye nga teweebaka nakwebaka nkugambye nga seebaka nze omukwano gwolaba gwampisaako kugamba naye olwaleero omusajja mufumbo kati temwebuuza agalina oba tagalina his married mugende mubuuze mukyala we nze temumbuuza bingi
Temumbuuza. But Joseph Ngoma spoke about purpose, vision, bw'oba olina ky'okkiririzaamu kipasuwinge, bwe yafulumya oluyimba lwe olwasooka n'agenda ku media houses, he didn't believe in himself, agenda obeera Katonda musurprise n'amugamba whoa, oluyimba lwo. Turning point yange nzo okukyuka kw'obulamu bwange nkusanga mu bulokole, kusanga mu Kristo Yesu. Nti mu Kristo Yesu mwe neerabirira oba Katonda mwe yanneerabiririza byonna bye nayitamu ebikadde byonna. N'okutuuka bye nayitamu bifuula obujulizo biteeka mu nnyimba nga tandise okuyimba. Kubanga nawulira nga sinange gye nsobola kuleka lugero luno lwe nayitamu nga sinnalokoka. Nga sinange gye nsobola dduleka butalunyumya. Mu mukisa gw'okuyimba kuno Mukama gwe yali ampadde era bwe natandika okuyiya ennyimba bye byanzijiranga. Okitabaga bye byanzijiranga nendileetinga obulamu bwe ndimu kati mu Kristo Yesu olwaliro newankubadde nali sinnaba kubaako kyembeera naye nga mpulira nina essuubi mu Katonda waakiri. Nga mpulira ninga alina byonna yadde nali sinnabifuna yadde nali sinna kye nali nfunye. Okiraba? So kati olugero lwange mu kuyimba kwange obulamu bwange obw'okuyimba ne bwanga bwetoololera nnyo ku bulamu bwe nayitamu ebintu bye nalaba. Otandika otya okufuna ekirowoozo nti kaŋŋende kati nrecordinge? Kakati bwe nalokoka ne mbeera mu kyaki nga bwe gambye nti okuyimba kwange kwasuukundibwa nnyo nga maze okulokoka neezuula nti kibayita okwezuula. Okwezuula mu kintu kyonna ndowooza otandika okuwulira nga naawe ekintu ekyo osobola okukikola oba okyagala kale. Kati mu kwezuula mu bulokole netandika okwegomba abayimbi abaali bayimbanga ebiseera ebyo olutandise n'okuwuliriza rediyo z'abalokole kubanga bw'olokoka wabaawo oluusi byoweesalako. Nali nyumira nnyo muziki wa sakiro oba muziki w'ensi. Nawulizanga nnyo Capital Radio nga muziki eyo omuseneekerevu nga ye radio gye mpuliriza ekiro twazisuzanga nako webakire mu busendekerevu bwa music otwo tujje bulungi oluusi n'olwotanga olaba video z'omukwano anti kati webakidde mu luyimba. Yes. Ne music owaffe wano nga muwuliza nnyo ngoberera nnyo abayimbi ba wano biki naye bayimbi ngaani wano ebiseera ebyo natandika okuwuliza music wa wano n'okumwagala nga ndi muto. Kati twatandikira kadongo kamu nga njagala nnyo babasudde awo Sebata. Kati nabana abayimbi abakubanga endongo eyo etambula eya Kibalagadi era twamayimanga ng'ennyimba zaabwe nga njagala nnyo ennyimba endala ez'abakubi balaga abayimbi ab'ebweru be baakubanga ennyo wano ba Sean Paul ba Shaggy. Naye ate music gw'otuwa nga tetulaba Sean Paul tetulaba Shaggy tetulaba Ragadi. Nze abasajja abo nabaagala nnyo era kyekifaananyi mwe nali njagala okujjira nze butamanya bwange naye ng'ate ennyimba z'ennyimba nga za mwoyo nnyo nnyimba ze nali ntandise okuyiya nga za mwoyo nnyo nga bw'obikompeyalinga ne music gwe mpuliriza music gwe njagala okuzimbirako nga tebikwatagana naye olunaku luno ne mpulira eddoboozi kubanga bwe nayiyanga ennyimba zonna ne mpulira eddoboozi ngamba nedda gw'oli muyimbi wa reggae. Nawulira eddoboozi nga linga oli muyimbi wa reggae olina kutambulira awo mu reggae mu music wa mpola. Okitegeera omuntu alinga ngamba ebyo byoyagala okuba laga simanyi obiringa bashonipo oli wano mu soft reggae kati nga tunalinga ngamba nti mu soft okusinziira ku message gye njagala awa abantu olina kukola ki naye nga nali njagala nnyo nange okuva eri kubanga nakolanga vocal training vocal practice ng'okamu kinnya olinnya lusozi twagendanga ku nsozi infact owulira oluyimba lwange olugamba nti lugamba oluyimba baluyita oli mulaba lulimu kavaasa akagamba nti mu bizibu omanya kwagala munno mukabya nti ye munno ddala nze poliisi yatukwatako lumu kulo lwenamanya kati poliisi etusanga ku bisozi ejjinja kaloli tugenze okukola maloboozi ogakola ne baani abayimbi bonna babangayo n'abayimbi b'ensi bagambanga nti kamiliyoni eyo teyavangayo olusozi olwo lwali lusozi lw'ennyinga gyakolera kowa zaabwe ezo kawempe oli ku lusozi okola oti kati olugenda ku lusozi n'otandika okuyimbira waggulu ng'oleekaana nga oyimba okuyimba okwokuleekaana okuyamba
ogogola eddoboozi tu obeere wa ttabu nnyo wakabi nnyo muki waliwo oluyimba nno musumba lw'olina toba nakutya endongo eyo endongo ya toba nakutya si gye nali njagala toba nakutya nali mulabira mu ndongo ndala eri so soft naye producer omba mwita Chiwa no si Chiwa ni bamuyita ani ono yakolanga ya recordingira nnyo David Lutalo mu kusooka Mozart. Mozart yakola ennyimba nga nkuwa amatendo ne toba nakutya. Kakati nze Mozart Katonda yeewuunyisa nti Mozart yakola nkuwa amatendo nga luli so calm. It's a very good reggae song. Okitegeera ate ekyali tekimusuubizibwa mu kiseera ekyo kubanga abantu baali bamanyiridde nnyo mu kuba music owa bandi. Okitegeera nti bw'olireetinga production ya Mozart yebiseera ebyo okitegeera ate nakuba nkuwa ki kati ate bwajja kutoba nakutya ate nakuba ekidongo era nkulinze lwaki performinga awo ng'oli mu yellow boot gini damage kofiira nalukuba mu style eyo kakati olwokuba nali njagala nnyo okuyimba nga buli kye nawulira nga kikwata ku kuyimba kikufuula sita kikufuula wakabi n'obeera muyimbi mulungi nnyo nali njagala nnyo okuyitirira mu kuyimba kubanga nali mpuliririzako ku bayimbi abayimbi obulungi nga Back Street Boys, Westlife ezo zaali ennyimba zaffe nga njagala nnyo music oyo omusendekerevu awooma ate ng'awoomera omutima okitegeera kati ate olina muyimbira mu church ate namuyimbira mu church kakati tugenze ndi ku lusozi eyo kati ku lusozi eyo polisi yatusangayo ogogola ddoboozi olikuwa abanga abanywi b'enjaga kati abantu baali bacomplainings ebbanga abayimbi abanywi b'enjaga tebaveeno bakola tujafunamu ababbi polisi yatuzingako tuba tuyimba tugenda okulaba polisi etusazeeko polisi etusazeeko omanye abapolisi nga 10 oba 2 kati nga abaze kukwata bayaayi era abayaayi bangi babakwata abaana abaali naye ndowooza kasobola bikira obubi olina face olina gulume face olabika nga obadde ova ku gaaya gundi naye mukama yeewuunyisa Madamu Makula baatuyimbisanga ennyimba ogambye wazze kuyimba okakasa ddala oli muyimbi bwe baatuuka kunze n'ennyimba era oluyimba uwa ku lusozi ng'ani olwo ababuuza ennyimba abapoliisi okwewala okusiba kubanga buli omu yeekwasanga kuyimba ekindese wano nzize kukola simanya kukowa kuyimba kukola ki n'ennyimba owa poliisi n'aŋŋamba ono muyimbi ye mumuleka agende namuyimbiramu luyimba ki balabe bo bangi naye abali ku lulo bangi okusooka olwo ennyimba ezo zonna naziwandiika gye ziri mu bitabo naye siina busobozi buzikola ki buzirikodinga ndi mu kyaki nziyimbira abantu ba mu kyaki olinga abikooye naye tobita mukama asobola kati boye yali mu poliisi bambi abana abapoliisi abakayingira obwa poliisi ate awuli oyimba na gospel nyimba zo nga nnungi kali agenda okundireetinga n'abayaayi abalala bali abakubalaga banywa enjaga bakola ki agenda naye ono muyimbi nagamba gwe genda nagamba bannaaye sidda ku lusozi siina bujulizi mu bbanga lyemmaze mu bulokole ebiseera ebyo bwenkana na buno obujulizi bwenda era nalina okuwa obujuli ku kyaki nawonya okutwala ku poliisi ng'oli mukola ddoboozi babayoola abavubuka awo bonna naye ngamba sikyaddayo kukola ddoboozi ebyokukola eddoboozi kankole ki kambireke nja kukoleranga ku kyaki kati ku kyaki ate waliwo akasozi koyinza okukolerako mu kyaki munda era nze mu kyaki olwokuba nali njagala nnyo okuyimba nga waliwo abamanyi nti oyo kati Joseph yayimba ali mu kukola ddoboozi nga ekintu kyoyagala otuuka ku level nti omuntu bw'oba tonatuuka ku level nti
ekintu kyoyagala tokyatya kuswala oba tonnaba kwagala kintu ekyo. Nze natuukanga ne musuma ne bwansanga nnyimba vocal drills ezo bwe nabangako bwenkoppa bwe nalaba egindi bayimbi kibe wali wokoppamu awo ddoboozi ng'ogana ddoboozi ino singa nnyimba gundi. Nali njagala nnyimbe ng'abazungu abo balina amaloboozi nga ba Backstreet Boys abo Westlife. Kayimba ki akalaava aka Backstreet Boys akali kakolera ne Westlife? Waliwo Drone the Dwat waliwo oluyimba lwa Backstreet Boys lwe bayita waliwo Queen of My Life. I think that is Westlife. Queen of My whatever. My heart. Musumba omukwano olabika olina mungi. Kakati ntandika okuyiiya ennyimba nga nkyalina mulokole muto. Ennyimba bwe naziyiyanga ezimu nayiiyizanga worship team. Ezimu nayiyanga zange. Waliwo ennyimba ze nayimbanga nga nziyimba ssekinnoomu nga nze omuntu omu. Bwe babanga bampadde omukisa mu kyaki okuyimba okuweereza mu ngeri y'enjawulo. Ate ezimu twaziyimbanga ne kwaya nga zonna ziwandiikanga nga za kwaya. So kakati naye okuyimba ekirabo kino eky'okuyimba kuba nakyo kirabo ng'ebirabo ebirala byonna kati kyajjanga kikula buli kiseera era ennyimba nnyingi ze nayimbanga mu kyaki ate abantu ne bagendanga nga baziwulira nga buli lwenziyimba mba ndukyusizaamu ensengekanga ekyuseemu olwo ndukuttemu nduzzeemu kubanga olw'ekirabo okuba nti kyagendanga kikula buli lwe natuulanga eka ne neekebera nenga naye nedda ate kino kya buto oluyimba lusobola okutambula bwe ruti okusinga luli bwe lubadde lutambula. Kakati okuyiiya kwange ennyimba ne kugendanga kumakiwalinga n'ekirabo ekyo eky'okuyimba mpola mpola mu kyaki naye ng'okuyimba kwange kutandikira mu kyaki. Nabeera mu kyaki emyaka mingi nga nnyimba ne kwaya nga nange ennyimba bwe bafunye omukisa nga nze paka Mukama lwe yannyamba mu 29 nenzyanfulumya oluyimba gwe byonna mu byonna naye nga si lwe luyimba lwe nasooka n'okuyiiya mu kuyinja kw'ennyimba zange. Nzikirayo ennyimba ze nasooka okuyiiya nga walibaayo okuyimba walibaayo okutendalala kiraba waluyita walibaayo okuyimba. Kakati olwo luyimba tuli bamusanyu jerere eyewa Katonda mu ggulu. Kato ezo ze zaasooka olw'ensonga ezo naye nziyiiyiza nga za kwaya era nze saayina kirowoozo kizifuula nnyimba zange oba kiziyimba nga nze omu naye nga bwe gambye nti nagenda nkula mu kirabo kino eky'okuyiiya nagenda nga nzikyusiriza kati paka lwe zaatuuka ku kigera nga ndaba nange ng'omuntu omu nsobola oziyimba ate oluusi nga ndaba kwaya teyalina busobozi mu kiseera ekyo bugenda mu studio ku recordinga luyimba ng'olwo ennyimba ezimu nengamba naye bingi nti nze naziyiya nnyimba zange ate ani agenda okuŋŋamba nti kakati oluyimba wali tuluyizanga lwa kwaya ate kakati olweddiza zaali zange ate nga ne kwaya nga bomanyi kwaya zaffe ez'omu byalo ziri ebbali w'e Kampala mu makanisa ge nga support okitegeera kati ennyimba ezimu nenkola ki nenzezza naye ng'ezimu nasooka kuziyimbanga ne kwaya newankubadde waliwo ezange ze nayiiyanga nga zange era ezo zo nga zo naziyimbanga nga nze ne bwe nayimbanga akapeera mu kyaki eyo nga bankubira keyboard era naziyimbanga nga nze omuntu omu. Kakati waliwo ennyimba nga tobita abalabe bo bangi naye abali ku lulu bangi okusuka ezo ennyimba ze nasooka okuyiiya oli mulaba Mukama ezo zo n'ennyimba zaabeeranga mu bitabo omanyi kati weewuunya ennyimba ennungi ng'ezo bwe zibeera mu bitabo awo obulungi bwalwo tebulina bwebulabikira era ezo zonna ennyimba Mukama yamala kunnyamba ekiseera nga kituuse ekyokulikodinga nengenda mu studio nondikodinga nazo nenkola ki nenzirikodinga kati gwe byonna mu byonna lwe lumu ku nnyimba ze nasembayo okuyiiya mu biseera ebyo naye weewuunye nti ate lwajjira mu kiseera kyalwo ekituufu nti bwe nfuna omukisa ogulikodinga bwe nalowooza oluyimba ki lwenyinza osooka okulikodinga nalowooza ku luyimba oluli kale lwe nali nsembyeyo okuyiiya nga mpulira lundi nnyo ku mutima ziri nkadde ku luno era weewuunye kati ne ku alubamu eyo gwe byonna mu byonna alubamu
ziri mabega waalwo lwe lwazikulembera naye nga nazo ziri ku album eyo naye nga ate gwe byonna mu recording lwe wasooka nasooka ate nga lwe nali nsembyeyo okuyiiya okitegeera kati naye ndowooza mu kuteesa kwa Katonda yali amanyi nti waliwo oluyimba olulina okukulembera zinnaalwo yadde nga lwali tetunnaba kujja mu biseera ebyo wadde waliwo ennyimba ezaalusooka okitegeera naye of course teri yali amanyi kubanga nali siri muyimbi recordinga music oba omuyimbi ensigo yali amanyi wabula church nali mu church ate nga ne church nayo stage chenene gye wasooka oyimirirako stage ennene gye nasooka okuyimirirako yali ya church kuba natandikira mu church yali ya church mu Ndeeba baseerabidde mu Ndeeba gye basooka okumpa omukisa olwo kijja kitya nkutta oluyimba olugwe byonna mu byonna olw'okukkiriza nina mikwano gyange ku kyalo okwo bampise abooluganda bampise omanyi okimanyi nti musajja gwojja kuyimba okimanyi nti oluyimba luno luwulikika bulungi luyina message luyina amakulu kati olwo waliwo radio emu gye twawulirizanga ey'abalokole ng'eyina waliwo ba top radio kakati olwo top eyo yabangako pulogulaamu bagiyitanga Munnayuganda ng'ekuba music ewaffe wano w'abaana abalokole ng'era oluyimba lwe luyita ku pulogulaamu eyo yeeriwo ate balukube ne tulumba rediyo naye nze ku kutya kwange kuli kwegambye n'okweraliikirira bye nakuliramu nali ntidde era tebaba kumperekerako kuba nabagamba bannaaye ate kakati bino bijjirawo ebyokutwala oluyimba ku rediyo badde manyi nja kuyimba ng'oluyimba lwange mu kyaki mposi n'okuyimbira abantu ku kyalo kino ababa n'obubaga okome ku kyalo obeerero kaawo ababa banzikiriza okuyimba kuba nali era nzize nkikola nga nnyimba mu mikolokolo nga nnyimba ku mikolo gy'oku kyalo kwanjula mbaga nga mbasaba banaye mu interval mumpeeyo omukisa abantu ng'abantu namanyira bakubya mu ngalo nze nga sitya kukubya bantu mu ngalo nga banaye tulinawo omuyimbi waffe wa ku kyalo kuno katumwaniriza atuweerezeyo mu luyimba lumu wa Luganda muyimbi mulokole nga bakuba mu ngalo awo naye buli lwe nayimbanga nga abantu buli omu alaba akwatiddwa alaba omusajja ono asobola okuyimba ajja kuyimba senga Mukama amuyamba olunaku lumu ne wabaawo engeri gy'ayambibwa so kati ebintu nali mbimanyidde awo kati oluyimba lufulumye simanyi Katonda era ndowooza olwo ekintu ekyatuwa amaanyi awo ekyatupika okutuuka okugenda ku rediyo nze Joseph Ngoma gye batamumanyi gye batazannyanga luyimba lwe n'olumu sinnabagenda sigendangako mu layini y'abayimbi bonna oba ki tutwala okuyimba ku rediyo laba bwe tusangayo omulenzi akola mu production ya rediyo eyo ateekayo ennyimba oba ssaawa zaali mmeka sijjukira naye era twagenda mu puroguramu eyo mu ssaawa za puroguramu eyo ekuba music wa wano kakati munenga taata osiibye otya eyo munanga nti ffe tuli bayimbi ono kakati muganda waffe muyimbi tubeera Kawanda eyo weyanjudde empisa ebiseera ebyo twali bawombeefu nnyo obukkakkamu empisa Mukama yeebazibwe kakati tulese luyimba lwaffe ku rediyo nti olina ennyimba mmeka nti lumu watandika ddi okuyimba nti lwe lusoose okitegeera omulenzi engeri gye yatuddamu yammalamu amaanyi naye ate essuubi lyange we lyali nti yakkiriza okukwata CD twajja nalyo gye twajja ekyamutiisa nti lwe lusoose kakali leetange munnange omulenzi we yabeera yedda kikuba zaali mmeka agenda okukomawo nga tugamba ogambye otandika butandisa okuyimba Mukama yakusooseeyo Mukama yansooseeyo olwo bano ndowooza abampikaapika twale oluyimba ku rediyo Katonda yali wamu nabo nga ngamba luyimba lulungi bambi webale kuyimba gwe beebaza siina gye nali nnyimbye toyinayo experience n'emu webale kuyimba nemuddamu nampola kata mugambo neebaza ki muganda wange nga nze sirabamu kati luyimba lulungi mugende mujja kukola ki tuba tutuuka e Kawanda betwaleka kalediyo wali ku saluuni we twava nga batugamba oluyimba lwo balukuli nga tonatuuka na waka nga sinaba kutuuka waka oluyimba lwo balukuli okimanyi nti obadde oyimba wano ku rediyo kakati ate olwo nemba ennaku gye nayina nti nsubiddwa okuwulira oluyimba lwange nga balukubye njagala mpulire ku rediyo nnyimba ntya kiwulikika kitya nga maama oluyimba tebaddamu kuluweeza oluyimba nenkera ne lukuba maama nga buli pulezenta alugwako
nga buli presenter obuvumu katulengera nga nfuna naye ngo simanyi oba feeling eyo nze gye nawulira gye nalina oba bambi n'abayimbi abatandise okuyimba olwaleero bakiwulira nti okuwulira oluyimba lwo for the first time over the radio station any radio station okitegeera naddala ng'olina olugendo lw'otambudde emabega eyo mu kuyimbako nga okitegeera bannange buli lwe baakubanga oluyimba lwange nga saagala kuva ku radio kati nenkubanga akafaanyi negamba nentunuulira wali nga nyimba mu kyaki nyimbira abooluganda mu kyaki bankubira akananga k'omu kyaki neŋŋamba kati oba ate kyekiddako kati ate nga simanyi kiddako kyekiddako kakati ekiddako nkifuna ntya ntwala oluyimba mu Ndeeba ku Impact FM gyensanga Samakula gyagenda ki sajja gyagenda gyasanga musajja bannange ate oyo naye Mukama n'amukozesa lulwe oyo banoonyeza essimu yange kuba ebiseera nali mbaze okufuna essimu kakamapeesa kange bankubidde essimu oli ludda wajangu ngenze mu Ndeeba oluyimba nga lulungi nnyo obadde muyimbi wayimba dda bikipete okitegeera kakati ojja kujja wano mu saavisi banyaniriza mu saavisi olwo banyaniriza mu saavisi mwemu ku makanisa amanene e Kampala esooka neŋŋamba Mukama kati nga nze ate buli bannanaliza ndaba baŋŋase muli ŋŋamba ate Mukama oba buzibu ki buno bwompadde nga kinene lwaki tondese eri ewaffe ekawanda ngenda kuyimirira ntya mu bantu bano abangi ekyamagero okimanejinza otya ekyo maama ng'okutya kwemberako okumanyi kati ate ontandise okweraliikirira okuyimirira mu bantu era nayimbanga nkankana nze okuyimba nga nkankana abantu bo tebakirealizinganga naye nagumiranga mu luyimba nga luggwa oba wakati mu luyimba ng'abantu waakiri bakubye ku ngalo nga bakubye mu ngalo naye nentuuka ne mmanya byakwekaza natuuka n'ensoma embeera nemanya kati bw'obeera omuyimbi olwani akuwa amaanyi ng'otambula weka olwo nfunayo abooluganda nga babiri oba omu oga mumperekere ngume kakati nemanya byakwekaza aleluya gy'osooka okukuba bw'otuuka katweka aleluya Mukama yeebazibwe nze Joseph Ngoma ngenda baweereza muki naye ng'oluyimba bwe lutandika abantu tebaagala kumanya byonna oluyimba lwo lunyanjula tebaagala kumanya oba kiki ng'owulira nduluna mikono nangalo kati neŋŋenda nga nguma kyantwalira ebbanga okuguma okumanyira nti omanyira abantu n'obayimbamu n'obeera free ku stage okiraba kati munenga nga ntandika n'oluyimba olwo lumuggwe byonna mu byonna Semakulu oyo Mukama ng'amukozesa musajja wa Katonda musajja wattu nga ngamba nze nali simanyi nti be ba distributors eyaŋŋamba nina mukwano gwange awo e Kampala agula music oba ngamba ali mu music kati yali yamunnyonnyodde dda waliwo omuyimbi mupya mulungi nnyo ono omuyimbi simulabanga mulaba Semakula nga ngamba kati bwe yambuliramu nanga njagala nkutwale kusinkanya omusajja oyo nga tantwala wa Brian Kabiito oyo w'ekisizoni ngenda okutuuka nga CD zisimbye layini Masa linga supermarket ya music biki awo twatandikira Brian Kabiito oyo ngamba olinayo ennyimba endala okitegeera mbuga ennyimba nina nnyingi n'ennyimba mu bitabo tobala bulijjo nga tetugenda mu studio olwo tugenda okukola alubamu esooka eya Joseph Ngoma gwe byonna mu byonna alubamu kati olwo tulikodinga ennyimba endala ziri zonna nga bwe nzikuyimbidde tuzigatta kwani gwe byonna mu byonna tukola alubamu esooka eya Joseph Ngoma okitegeera ennyimba zonna endala oluyimba luli lumu olwasooka single song nga luvaamu Katonda ng'alukozesa nga luvaamu ennyimba zino zonna endala okulikodingibwa ogenda naye nga nakola oluyimba lumu lwe nalikodinga ne ssente zange okusooka era ssente ezo nazipakasa wa mukulu wange oyo gwe nagambye bizinesi maani ku kyuma ky'emmwanyi wali ematugga awo ku Kyesemutolodi Kapeeka ngendayo ne twanika emmwanyi za kibooko ne twanika kase ne twetikka emmwanyi zitwala mugundi okuzikuba eri mugundi mu bokisi byonna noonya kaseniga ng'olwo ennyimba nali nziwezezzayo mu bitabo mu ebiri mpulira ddala macuwa linze enkuze ennyimba ziri macuwa mbulako okugenda mu studio okola kikulikodinga nakuŋŋanya akasente emitwalo gyali 15
yali 15 kubanga nina studio ginali nakyalirako emabegako eri emyaka mingi emabega. Nenfuna omukisa ogwogerezganyamu ne producer oyo tukwanagana nabeera mukwano gwange ne mugamba naye bwe nditandika okulikodinga nange nja kujja mweno studio okitegeera. Kati munnange bwe nafuna emitwalo 15 oba nagikolera emyezi emeka kubanga oba yampanga mmeka zalwawo wera naye nga buli kasente sikakuonako nze njagala genda kulikodinga. So bwe nafuna emitwalo 15 saamuga nti ekya sijja kukola bandabirawo nga tebandaba. Baddamu okuwulira nga ndi mufuse muyimbi ng'oli ku radios nga ndi ku radio akaba ne weebale kati nakoze olimba lwange olusooka kubanga ne bwe nabeeranga ku kyuma bandabanga nga mbeera nnyanise emmwanyi wali bandaba ntudde mu mpapula ndi mu kuyimba ziri wali emmwanyi zikala ntudde mu kasoda wali transit yawo oyitawo buyisi. So bwentyo bwe natandika olugendo lwange olw'okuyimba. Abantu bangi bwe baawulira gwe byonna mu byonna bwe baawulira omuyimbi Joseph Ngoma abampulira mu kiseera ekyo abantu abasooka okuntegeerako. Music wange yawa abantu ekifaananyi nti nali nze ayimba music oyo ndi muntu mukulu nnyo oba nali muntu mukulu nnyo nga buli awulira ennyimba. Twamuwulira nga tulowooza musajja mukadde nnyo n'eddobooza nti n'eddoboozi. Kati ate abafuna omukisa ne bajja nga bandaba nga beewuunya nti ate ono nga tafaanana nnyimba ze. Nnyimba ziraga zikuwa ekifaananyi kya muntu mulala ate n'ono muki mulala. Kitegeera. Era up to now gwe byonna mu byonna it's a classic. Buli we lujjira oba classical buli we lujjira luba lukola. Thank you so oba nfukamire oba nkole ntya mwebale kwagala Makula's show, mwebale kwagala Soul TV, mwebale kunjagala, mwebale kulaba show, and we promise we shall continue serving you. Tujja baleetera abantu ab'enjawulo era otuseka muka comment ono gamba nze nsaba kundeetera President Museveni. Abagala President Museveni munaaweranga muli bangi nga muli 50% of this Uganda's population. Kati awe ngamba due to public demand nga public enamba njirina 50 million so twetaaga only 25 million. Oyinza oga njagala kuleeta gundi nga naye tumunonya nga tumuleeta tumanye life yaabwe eri etya, Katonda bakuteeka atya, abajjeewa okubatuusa olwaleero we tubalabira. Well, season 3 weekomye ndoze sembe nange kati kamba weyo nange ka profile since olwaleero nze gwe mukyaziza banyumiza ki nga nkeera nga ngenda mu kifo ekimu ulira nange abantu baagala olugambo, abantu twagala okumanya kale nga ngenda mu kifo ekimu. Tuka mu kifo ekimu, I had this friend of mine called Harriet. Hi Harriet. Tugenda mu kifo nga Harriet angamba njagala saba mulimu ng'omanyi badde nemugamba tugende nkuwerekere tusaba omulimu. Tutuuka mu kifo okusaba omulimu nga banyambaza aka uniform awo kiwe biti nga bagamba naawe ofunye omulimu konze eki sente mmeka ne bagamba tukuwe $75,000 not sold. That was Kampala Casino. In fact, my first employer, first salary. Naye lwaki ndeseka story ako natuuka okuva mu casino nga mama nga manyi nkola ku Sheraton. Laka mwana wange aba Sheraton bali bati yo gyontwala endabe kuba manager koze mami abeeri bazungu manyi Sheraton engeri gyere yabagagga ennyo y'abazungu tewabeera nnyo bambi nga saagala mumenya mutima nga akagoye kenyambala kakoma eno nga n'ekigambo kyokka kasino ndooza nga yeebuuza kiba kitegeeza ki. Mami wange ategeera nti nkozeeko mu kasino ng'awulira bujulizi ku salt after how many years. Abazadde, God bless you so much. So lwaki nkireese nsaba mbulamu wojjukire yo first employer omwebazeeko kubanga yakuwa omusala ogwasooka $75,000 nga ndi nakawere. Ebiseera ebyo sijja kwogera biseera mujja kumbala emyaka. Ebiseera ebyo it was a lot of money. So to all our bosses, we appreciate you. Mwebale, you are heroes. No ye yasookera ddala mbulamu wayinza okubeera kuwa $5,000, $10,000, but the experience at least wajja mu kifo ekyo olwaleero yeekuweesa million or 6 zeros ezo eziri ku ssente eyo eziri ku ssente ez'ofuna omusaala. Bwe tumala okubuuza kuba
first bosses. Muzikirize mbuuze ku mukama wange awo nzikakkana eyo wewava emmere, wewava laavu, wewava eza wiigi, wewava ez'ekiteeteeyi, wewava ez'enjala, wewava happiness, wewava peace, wewava comfort. Mmenye ki? Saba kutumirako. Hai pastor. Kati awo ntumidde pastor wange, musumba Yesu yeebazibwe. Mukama yeebale kukozesa, weebale kutusumba, weebale kutwagala, weebale kwagala Mukama. Kati kantumire ku boss wange. MD wa Salt Media, weebale kutukkiririzaamu, weebale kutwagala, weebale kutuwa kasente, kubanga akasente k'otuwanga MD ke kaliisa famire zaffe. Nsaba kubuuzako ku my friend, my best friend, Aloysius. How are you, my dear? Oli otya, amaka gali gatya? Mukyala wali mukyala wali atya, famire ye eri etya? Weebale kunjagala. Munanga as a best friend, weebale kungumiikiriza. Kati nsaba kutumira ku mwami wange, ow'ekitiibwa, Governor, Your Excellency, MVP, Magulu Nnyondo oba nkireke eri naye mpulira leeno kikusaana. Right Honorable Sweetie, Bubu, Shibubu. How are you? Nange weebale kunjagala, weebale kunzikiririzaamu, weebale kuneenyumiririzaamu, weebale kubeera a very supportive husband. I love you. God bless you. Happy season 4. Guess who is going to open our season? Dun, 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 dun. Stay tuned. God bless you. Bye-bye.